Yes, live Projan Media TV. Tukwebaza yonna gy'osinziira okubanga weekumidde ku Projan, okubanga olinza amawulire agakagwawo. Yes, olunaku olwaleero nga tukyasabira eggwanga bintu bya coronavirus bino, kubanga kati olunaku olwaleero kizuuse nti Uganda mu be batestinze olwaleero tufunyeemu abalala 3, namba neeyongera okubanga tulinye ku bantu 48. Abantu kati bali 48. Sabire eggwanga yonna gy'oli, South Africa, Dubai, Qatar, yonna gye muli okubanga mulaba Projan, tubeebaza kyemukola ky'amaanyi. Olunaku olwaleero mwana muwala amanyiddwa nga Pia Pounds. Omukyalo ono avuddeyo n'abaako ensonga z'ayogera ezikutte abantu, ezikutte ku matu g'abantu. Pia Pounds agambye nti omukyala Rema Namakula yatuulirira kariya ye okubanga tavaayo ng'omuyimbi omukyalo ow'amaanyi, olw'ensonga nti Pia Pounds ono ffenna tujjukira mu 2018 Eddie Kenzo yavaayo n'amusayininga mu Big Talent, era n'amusuubiza omufuula star oba omufuula omukyalo ow'amaanyi mu music industry, omuyimbi akyasinze okuba ow'amaanyi mu bakyala. Pia Pounds era yasanyuka nnyo, era kigambibwa nti ne baba nga bakolagana nnyo ne Eddie Kenzo, ekintu ekyaleeta obuzibu olw'ensonga nti rumors zavaayo oba engambo zavaayo nga abantu abasinga bagamba Eddie Kenzo atandise okuba nga alina engeri gy'alabamu omukyalo ono, okitegeera. Yeffena tumanyi Pia Pounds yali girlfriend w'omu ku baphotographer gwe bayita David, naye embeera yakyuka nga kiraga nti Eddie Kenzo alinga yeddiza omukyalo ono, okitegeera. Rumors zino ne zireeta obuzibu. Rema nga bwe tumumanyi ffenna, waba ayagala omusajja waba tayagala muntu mulala muyingirira. Ensonga zino n'aziyingiramu, okitegeera, n'atandika olemesa relationship yaabwe, relationship gye baali bafunye emu kuye. Omukyalo ono agamba baali bafunye relationship ne Eddie Kenzo eri professional musically, naye Rema yakiyingiramu, okitegeera, n'atandika omulemesa oconnectinga ne Eddie Kenzo, ekyaleetera Eddie Kenzo tandika omwesalako, kyokka nga yali alina wage step gy'atandise otuukako music career ye. Era olunaku lwaleero ayogedde nti Rema y'omu ku bakyala abannemesa, era y'omu ku bakyala abanziza emabega mu bintu bino eby'okuyimba, olw'ensonga nti Eddie Kenzo yali ankutteko, naye ye Rema yakitwala mu bulala, nalowooza ngenda mwagalira omusajja we. Kyova olaba nti Eddie Kenzo yanta, era kyova olaba nti ne kati music wange elito astrugglingamukko. Naye nga tubeebaza yonna gye muli ku Projan Media TV, ffe tubawa amawulire agakagwawo, yadde coronavirus agenda mu maaso, naye ffe tujjaba amawulire tegajja kubula, tujjaba tubateerayo ku mawulire nga muwulira ebifa mu ggwanga besides coronavirus, kubanga si kye tugenda osiibako mpaka. Mukama agenda tuyamba kubanga tumuyitamu, kubanga tuyise mu Ebola, tuyise mu siriimu, nono tujja muyitamu. Likinga, commentinga, subscribinga.